Tubasomesa ku nsonga za Kabaka. Tuzze tubasomesa ku ntambula za Kabaka. Ne tubagamba nti bw'oloota endogoyi ntambula ya Kabaka. Bw'oloota embalaasi ntambula ya Kabaka. Bw'oloota emmotoka zino zippuladdo ntambula ya Kabaka. Bw'oloota enjovu ntambula ya Kabaka. Ebyo byonna mwatambulira. Noloota omusajja ajjidde mu mmotoka puladdo ezo bwe zityo, awo wonna oba oloota Kabaka. Noloota enjovu oba oloota Kabaka. Okuloota bbaasi ntambula ya bamama bannaalongo oba abalongo. Obulongo buba bukubanja, bannaalongo baba bakubanja. Bw'oloota bbaasi nga mw'otambulira. Bw'oloota emmotoka ttata ntambula ya Kabaka. Akati gwe mu kirooto kyo gye kisembedde oloose ng'olaba endogoyi, ate n'oddamu n'olaba akatundu akalala ng'olaba oyingira mu galagi omugenda okubeera Eddowa. Ekyo kituntundu kikugamba nti manya Kabaka, ye endogoyi eri, tambuza ensonga za Kabaka, ye endogoyi kw'atambulira. Kabaka akuggulirewo ekkubo, ennyota yo entuufu mw'otudde ya Kabaka ndawula. Ye galagi omubadde mugenda okubeera Eddowa. Galagi kitegeeza etterekero. Oyo ye lubaale ow'entabaalo. Entabaalo libanga tterekero. Be bantu b'osanga eyo mu nsozi mu mbiri ng'ayegeekereza obubugo, kw'asula mu muti, oluusi mu nnyumba. Naggamba wano mmazeewo emyezi 3 oba 4 oba myezi 6. Kye bayita galagi. Galagi etereka bintu, etereka emmotoka n'ebintu ebirala. Buli lw'oloota galagi baba bakugamba nti ensonga z'olina ku mutwe olizitambuza naye nga tobeera wuwo, ng'olina gy'obeera oba mu lusozi oba mu lubiri. Buli lw'oloota ekintu galagi. Akati galagi gy'oloose mubadde mugenda kubeeramu Eddowa. Kye ki? Oyo Kabaka ndawula. Yeeyolekera abantu mu kituntundu eky'Obusiraamu, eky'Eddowa, eky'emizikiti, eky'Abasiraamu ng'olaba Abasiraamu, oba ng'olaba basaala oba nga ggwe osaala. Otegeererawo nti oyo Kabaka ndawula yakuwa omweso ogwo. Kati galagi gy'oloose baga nti ensonga za Kabaka ndawula olizeebakirira ebbanga eritali ggere. Ye galagi. Galagi be bantu b'osanga nga bali mu mbiri mu nsozi. Okitegedde nti omusambwa mu bwagwo ng'ogutambuza, lubaale oyo toligenda ku musawo nti tugenze kwazaamu katono oba kutereezaamu katono, wabula olinoonya ebifo ng'embiri, ensozi. Lubaale oyo wa nsozi, lubaale oyo wa mbiri. Ze zikola ekitundu kya galagi gy'osanga abantu abeebaseeyo naye nga ssu tebali waabwe, bali mu kutambuza nsonga za bakama baabwe. Era mu katuntundu akazzeeko olina w'olabidde kiraalire najja, kiraalire ejjembe. Okitegedde? Najja. Olina w'olabidde omukadde omukazi ne bbaawe. Omukadde omukazi ye jjajjaawo omuzimu omukulu, bbaawe bwe Bwakabaka obukutuddeko oba obukutuddemu oba obuyinza obukutuddemu. Kati kiri ekirala ky'obadde ogamba nti nagendako, simanyi yasooka okundaga ensonga, jjajja yasooka okundaga ensonga, bwe kiti ne bwe kiti, ndoota bwe nti ne bwe nti. Ebyo sirina bwe mbinnyonnyola. Okitegedde? Sirina bwe mbinnyonnyola, era jjajjaawo nga bw'abikulaga bwe biri. Kitegedde? Lubaale oyo wakola ensobi okumwenjeeza ku basawo. Lubaale oyo wa lubereberye, lubaale oyo wa mbiri, lubaale oyo wa nsozi. Kitegedde? Obukkiro bw'emisambwa olina okutabaala, notabaala mu bukkiro bw'emisambwa so si kutambula mu basawo. Kuba tuzze tubanyonnyola nti lubaale abatambulira ku mitwe wa njawulo, tafaanagana.
byayinza okuba nga yagenda ne bamukubira engoma Lubaale n'ajja n'ayogera n'atereera. Kyokka ate n'osanga omuntu nagga nti ntambudde mu basawo 12 naye mbuliddwa ekituufu, Lubaale yabula. Kati ng'omanya nti Lubaale yagwa mu katundu ka lubereberye akasooka. Lubaale yaba atudde ku bulongo, Lubaale yaba wa butonzi, Lubaale yaba wa nsozi wa mbiri, okitegedde. Kati kwe kusanga ebizibu ebyo bye musanga nga by'obadde oyogerako nti bwe natambula bwe nti ne bwe nti, ate ne neewuunya mu kirooto, ngera mu kirooto nsazaamu bye nali ndoose era nga mbiyombera era nga ndi munyiivu. Kiba mu kuba nti watambuza Lubaale oyo nga mu ntambuza ey'obutamanya nga tomaze kwebuuza Lubaale ono namutambuliza mu kkowe ki, okitegedde. Kati sirina bwe nnyonnyola kirooto kye kisoose ekibadde kikwatagana ne gye wali, gye wali eyakulaga ekkubo, sirina bwe nkinnyonnyola. Naye nga mulina okwegendereza Lubaale ono okumanya ebirooto bye muloota tetujja tubisomesa nnyo, n'omanya woogwa tubasomesa mufune okumanya n'okutegeera mumanye we mugwa okwewala ebizibu eby'enjawulo ebikwatagana mu mbeera ze musanga eyo. N'olwekyo tubannyonnyola otambule n'okumanya omanye nti bwe ndoota akantu bwe kati kategeeza ki, bwe ndoota kino kye ki, okitegedde. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.